abatwanjuliddwa abakulembeze ab'enjawulo be batulaze n'abo be bayinza okuba nga kye babatulaze. Nzikiriza nti baayanjuddwa kansala ono Joseph Bitokote, nali muyita Bitokote okutuusa lwe twajja wano ne batugamba nti bamuyita Bitokote nti kubanga lwe yazaalibwa n'emmundu lwe zibumbujje ezijjako Tito. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Nyaniriza omwami wa Kabaka oba omuluka guno nyabo bwe nasanze ng'oyogera na mwenna mikwano gyange. Amawulire tegabadde malungi okumala ennaku 2 eziyise. Olunaku lwaleero twali bakukomawo mu muluka guno nga tunoonya akalulu. Nkemmentererwa emmeeme buli lwendaba abantu ng'okwagala kukendeeredde ddala mu nsi yaffe. N'olwekyo njagala okwebaza abo abamanyi era abakuumye omukwano. Maama atubuulidde ebigambo ng'olaba wadde munne takyayinza kwogera nga bwe yamusuubizza ennaku 2 emabega, naye ng'omukwano akyagulina. Mukuume omukwano. Olwaleero tufunye n'amawulire amalala ag'ennaku ag'okuseererako mu mbejja n'alinnya Diana Teyeggala. Nago gazze ku makya ga leero. Obulamu si kantu. Abakristaayo batugamba nti obulamu nga si kantu buntu gyali. Yeremiya yawandiika essula 18 n'agamba nti muserengete eri mu nnyumba y'omubumbi mugambe nti ng'omubumbi oyo bw'akutte ebbumba mu ngalo, nange Katonda wammwe bwe nkutte obulamu bwange. Mu kaseera katono obulamu bukyuka, era gye nsabira tuyimba nti byonna ebyensi bikyuka ne bidiba, naye gwe atadiba atafuuka tondeka. Lwerimbo 18 tutera nnyo duyimba nga tufiiriddwa abakuŋŋaana naffe. Zeidumba tumusaaliddwa kubanga twalaba okwagala kwe. Njagala okusaasira maama n'abaana. Yabusaasira nnyo muto wange ono Joseph Bitokote Semugera. Pulidde n'ebigambo bya Muzeyi Drake Ssekeba. Singa abakadde ab'emyaka gyo baali bakwata ebigambo ebyo oba weerabira bibagamba ng'okyali ku mpewo, banditugasizza nnyo. Mbasaba abooluganda ffenna tulwane nga tulafubanira okutereeza ensi yaffe, kubanga teri ajja gitereeza. Teri mulala. Tetujja kusuubula Bachina oba Bacuba kujja kutuyamba kutereeza nsi yaffe. Naye obuvunaanyizibwa butandikira ku buli omu mu ffe. Abantu batunuulira bangi nga buli omu aga nange ntaddeyo omuwendo, n'omugaa omuwendo gw'otaddeyo kinti manyi okuvuma. Mbakubye olunaku lumu nasanga abantu nga badduka bava mu luguudo olumu, nali Kamwoki eyo nga nsala jjaamu. Ne mbabuuza kiki nti tuva mukuba nti ani omubbi. Ne mubuuza omubbi abbye eki? Ebyo sibitegedde naye tumaze omukuba. Oluvannyuma ngenda okubuuza abaga nti waliwo omuntu gwe bagamba nti yakabasanya akaana akato gwe babadde bakuba naye poliisi emututte. Kati baali bakuba muki? Mubbi. Poliisi yatwala muntu akabasanya akaana akaki? Akato. Njagala obigamba ab'emyaka egikka wansi w'egyange. Olumu mumaliriza mukubye nga gw'omanyi okubye mubbi, naye ng'omubbi gw'okubye ye friendly force okuyamba. Naye nga gw'ogenda weewaana n'okwewaana nkikoze, ekkonkome lyava ku muti ne ligwa. Ne linyeenyamu bwe liti nga lirowooza limenyese. Lyagenda okuwulira nga terimenyese. Naye ng'ekyaligaana okumenyeka okimanyi. Teririna ggumba. Ali bw'oba tolina ggumba ogenda kumenyeka ki? N'olwekyo nkikoze, oyinza okuba olowooza okikoze naye ng'ekyamazima tolina gw'okikoledde kubanga tolina ggumba. Kammalirize n'ebigambo bino.
wakonkoma akikoze. Twagalane. Tosooza muganda wo, tosamba muganda wo olw'okuba tawagira Sseggona. Akalulu kagenda kuggwa 15 January. Aliko amafuta ga Katonda n'ekisa kya Katonda yagenda okukawangula. Oyo gwokkiririzaamu gw'oba osabira. Era nakyo sikirinaako mutawaana. Anaaba n'amaki n'amafuta n'omukisa gwa Katonda. Naye ng'ekisinga okubeera eky'amagezi nti nze nja genda nkuba akalulu kange nkawe gwenjira ki naawe gwoyagala nga toleseeko munno kisago. Awamu n'ebyo twagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Muzeeyi Ddumba obwo Katonda bwamupimiddeko. Tusaba Katonda amulamuze ekisa gy'amututte, ate nammwe bannange abasibe ebimyu. Mukama abeere nammwe. Abesimbyewo bakole ki? Bajjeko wano boogere. Nesimbyewo kuba mmeeya bw'eggombolola eno. Mbadde kansala, mukyalimu ebirumira. Lwaki temutunuulira nnyo omuntu okusinga ekibiina? What could be the reason? What could be the reason? Njagala omuntu anchallenging. Mutukkirize tuteeke obusobozi bwaffe mu maaso gammwe. Mukole uninformed decision. Olwa Katonda n'ensi yammwe, Ssaabasajja Kabaka wange. Ebigambo ebyo sirete ngenda kwongerako. Wabula mwebale okuwuliriza.